Omanyi lwaki ntandikidde eri ne nkugamba nti abantu baliko okufaanana ensowera nti bwegwa ku kaabuyonjo yeenoonyayo bukyafu ne bwegwa wayonjo era ejja mawazaawo. Omuntu yenna yalifaananya njuki. Mwami Kwezi, enjuki eyingira awayonjo awakyafu mu kaabuyonjo aweesisiwaza nejjayo akalungi akatono ennyo bwe kati toyogerawo nnyo neekatabula mu poleni. Jo nabadde ne kanso tugume ne twogera ku mukyalo ne yebajjulidde omwana olubuto ne luntabukako sole togenda nnyo kati bwejjayo akalungi ako ekatabula mu kisinga okunsanyusa bw'oba oyogirako n'okwekomba weeko ekatabula mu poleni. Yes, ekatabula mu poleni. Kati bwekatabula mu poleni neekolamu omubisi gw'enjuki. Ku nsi kuno tekuliko kisinga mubisi gwa njuki mugaso, tekuliko kisinga mubisi gwa njuki buwoomu, naye ng'enjuki akalungo keetabulwa mu mubisi ogwo ekajja wasinga okuba wakyafu. Nolwekyo abantu baffe kuno ku social media bangi bafuuse ensowera. Abeera ku sho nga mwogera naye nga ye alinga ng'ayingidde mu kaabuyonjo ng'anoonyayo bikyafu akyafuwaza awalala. Omwana n'agamba nti oyo Sewandagi mbega, oyo Kwezi mbega. Nze ndo baŋŋamba mbunno nina ne pisito. Waliwo ekivuka kikola ku babba kati kiina gwe kyagamba nti oyo Kwezi ali ku loolo ya NRM ne pisito agirina. Omwana n'agamba nti Sewandagi akolera gavumenti. Nembuuza mbadde wano nembuuza Mose kambuuze ggwe byenjogera nga ntudde wano naawe ku seeti kubavuganya gavumenti ne gavumenti biyambaani. Kubavuganya gavumenti senga omuntu agamba nti nkolera gavumenti nendekeraawo okubyogera ku gavumenti n'abagivuganya ani afunamu? Gavumenti yebeefunamu. Kaakati aŋŋambye nti ndekeraawo okubyogera nendekeraawo okubyogera nga nvumye nti ndi mbega aba akolera ani? Gwe tokimanyi be gwe bakolera bangi nnyo bali mu ffe nga balina gwe bakolera. Nze kyovola si kyereega era oli bwanvuma nze neesirikira bwesirikizi. Aji Nadduli agamba nti bayibuli erina olunyiri twalusomanga nnyo nga tusomesa federo n'ettaka ne Aji Nadduli mu lunyiri mulimu bayibuli nti abaana ba Katonda bwe bagenda okukiika n'ab'omulabe sitaani bagenderamu. Kati ku social media kuliko abantu nga b'emitwe gyabwe tegirina kontenti wabula banoonya bunoonya Kwezi ne Sewandagi bayogedde ki. N'ogenda ku kasengeke aka ogundi TikTok nga bukyanga abawa amazeeko omwaka mulamba tassangako kike wabula anoonya Kwezi yakyazizaani kati olina anoonya ludda lwa Sewandagi olubi. Abantu abamu tebamanyi. Mwana atuze Mukama yeebale nze sigenda ku TikTok. Nze sigenda. Siraba TikTok. Ffe abalina ebitone mu kwogera. Omanyi okwogera kitone. Nga Katonda yakuwa ekitone ekyokwogera. Waliwo ebiseera lwe weeteeka mu kifaananyi nga toyagala bantu bamanye nti kyoyogera wakijje ku Kwezi gwe kyatuuseeko. Ne weetisa mu kifaananyi nga ggwe Kwezi. Ekyo nkikola nnyo wano. Byonna n'obyogera ng'oyogera nga ggwe Kwezi. Kaakati kye njagala okuboolera gw'ate oyinza okuba nga ompiikinze. Nze example nyingi zempa nga ozeewaako nti nze nazikola naye ng'olina gye wazijje. Weebale nnyo nga balala be baazikola naye ne ŋŋamba nafuna kino omukazi wange yakola bw'ati omwana yasaze obuntu bubiri. Sewandagi ng'ayogera ne gundi nti tagenda yabeera mukomera ennaku 3 n'ayogera ne Kwezi nti tasibwangako. Kwezi walabeko omuntu amala eruzira ennaku 3 kisoboka? Tekisoboka. Limandi ebeera ennaku 14. Kati ne bw'obanga okoze production warrant era waakiri etwala wiiki. Nze bwe mba njagala okusiiga ekifaananyi kyange ekiri mu kkomera eruzira nga kyensiiga nkulaga nti nagenda eruzira ne banyambaza ekiyunifoomu ekya yero naye ne nkuterawo ekikujjayo nti mu nnaku ezi nga nvuddeyo eruzira. Kati kikuleeta n'ogenda mu kifaananyi n'oshedinga ekifaananyi n'ogana naye kisoboka omuntu ogenda eruzira n'amalayo ennaku 3 nadda nga yazizza musango ki? Nga ne bakisaka bamazeyo 14. Bakisaka abanene abalina ssente nakinaki ne Bukenya Geribaati yamalayo 14. Kati bw'oba nsowera ng'oli nsowera ejjayo buli kacaafu oleeta kyonna n'okuba wali. Naye bw'oba njuki Kwezi obuuza nti kati noonoonya bino Sewandagi byabadde ayogerako bifaanana bitya naye ng'ekyamazima kangubuulye Kwezi nze sigendanko mukomera. Nze omanye ekyasinga okuntama awa TikTok atema kano n'agatta kano n'ajjamu emboozi enfu. Ate kati nga tugenda mu campaign omanyi omwana kye yaŋŋambye
mwami Sewandagi kati bobanga okakasa nti tolimbeka kubanza omanyi nkunoonya ng'omaze okunvuma nkubuuze lwaki onvuma kuba manya nti waliwo wakutuma okunva mwami Sewandagi bw'oba oli genuine ddala nga tolimbega nga bwe bagamba ky'olina okukola teweesimbawo wabula twagala obeere wali obuulire ffe abato ffe tuba tukola ki abato balina obuwongo kati nemmanya nti kati ono ekizibu kye bino byonna byasala ekizibu waliwo ali mu constituency amugamba nti ekyamazima kubeesimbyewo mu constituency omusajja simusobola kati tufune bwe tumukola ki bwe tumusiiga enziro kati najja nga asiiga Sewandagi mbega nimbuga bano bino biboogera bulijjo oba obeera mbega obeere kati babuuza ekibuuzo kwezi okulwana tujje gavumenti ya mwami Museveni mu buyinza tugijjamu nga tuvuma kwezi ne Sewandagi aboogera ebigikwatako oba tugijjamu nga ffe tukola ebyo twongereza ku bye boogera tulina kwongereza ku balala boogera naye nze njagala nkubule mukulu Sewandagi era kyovula nti ze kyanzija ku TikTok sibeera ku TikTok ebyo byakiyaayi era bibalumiza bwerere omutwe nze sibirina era sigenda lwaki nze ndi muntu wa buvunaanyizibwa kati nzire ku bayaaye neyaguze jjo smartphone kwezi oyagala kama nze siri wa buvunaanyizibwa sebo lwaki ogendayo kati otudde natali wa buvunaanyizibwa oyinza okusangayo nga sali musala ali ku TikTok kakati kankubulira oyinza okusanga Museveni nga ali ku TikTok kwezi kankubulira kino kankikuyigirize sibeera ku TikTok bwe mba naabuulira enjiri kati nga njagala kwezi odde eno mu ddiini yange nzija ku kkanisa yammwe kuba abaliyo siba mu ddiini eno kati mu bifo bino ebikyafu ffe tuli enjuki mu bufo buno obukyafu obu TikTok ffe enjuki ezigendako tuggyeko akalungi akaliko tukoleremu abalala omubisi gw'enjuki kati buno obukyafu ate n'obukyafu buli waŋŋamba obukyafu babukolamu ebigimusa kati ono tagenze y'omu ku bikyafu bye neetaaga okujja ku TikTok bikole ebigimusa olyoko kakati nga tukyali awo omanyi nze nyumirwa nnyo okwogera kwebyo ebibaddewo linda kusooka onzijukize omukyala ono Tereza Nyinasuuli bannyabo ne bassebo omukyala Tereza Nyinasuuli nkyamunoonya sinnamufuna bannyabo ne bassebo mbeegayiridde bw'oba olina amawulire gonna g'omanyi ku muntu ayitibwa Tereza Nyinasuuli nabagamba nti Tereza Nyinasuuli yali muka Mikayiri Luhumuliza naye nkugamba nti Tereza Nyinasuuli yali maama wa Kapere yali maama wa Ndagire yali maama wa Nabuuma naye nkugamba nti Tereza Nyinasuuli yakolako mu Mukisa Biscuits waliyo kawempe kawempe naye nkugamba nti Tereza Nyinasuuli oyo yabeerako e Bulenga oba omumanyi nga jjajjaawo oba maamawo oba kojjaawo oba wa luganda lwo oba omumanyi kufaanana otya nkwegayiridde nkubira ku ssimu zange 0702 43 88 52 ne 0772 43 88 52 ekirabo sijja gamba nga Abaganda bagamba nti kyendikuwa olikwasaako ebiri akuwa lumonde wa bikuta nze nkugambye nti ekirabo kinene kuba bukubi ku ssimu yange oba oli wa luganda lwe oba omumanyi byonna Tereza Nyinasuuli munoonya oba ow'oluganda lwe oba amuyinako akakwate konna kale kakati Abitex abaana bajula mutta ate bakibiina kyo bebajula omuyuza nalabye ne Honorable Namboze nga amuli kaali agamba Abitex Bobiwine gwowalampa ye bamuwana kaadi omuyita ku mipiira gy'ebike Namboole ffe twayingirira ku tiketi Abitex n'agamba nti olinze nali promota we nga nze muwa ssente nga ntegeka enkuuka nkola ntya n'olw'ensonga eyo Ssaabasajja Kabaka yamuyisizaamu eggaali mbu yeeteeseteese n'ajjako n'akakofiira nga looza Ssaabasajja Kabaka n'amukwata mu ngalo teyamukutte mu ngalo ne kinzijjukiza ne Bishop w'eggulu eyali amansa amazzi bwe yatuuka ku Bobiwine amazzi n'agakyusa n'agazza ebbali Bobiwine bamulwanyisa Abitex boogera byabwewuusa kiki ekiri awo kakati nze nyinza okuba nga siwagira Bobiwine nyinza okuba nga siwagira President Museveni naye abantu abo ne bwemba nga sibawagira ate siyinza boogerako bikikinike kubanga ddembe lya Bobiwine okugenda e Namboole okulaba omupiira gw'ebika musajja muganda eyeddira embogo lwaki abatagenda kulaba mupiira Ssaabasajja Kabaka ye mukulembeze waffe wa Buganda sigamba nti buli muntu anaasobola omukwata mu ngalo
namubuuza si bwe kiri ngenda President Museveni bwagenda awantu si buli muntu nti amukwata mu ngalo akola bukozi ki bwati Bobiwine yakoze ensobi okugenda enambole Abitex nga bwe yamuyisizaamu eggaali omanyi kambabuulire mpulidde ebigambo bya Abitex nga babyogera buli wamu babyogera kwegamba Moses oli nti waye Moses olina ku bigambo bya Abitex obimpe mbiwuliremu Moses nagamba nti ne mu studio nabaddemu ku Beat FM nga nze kameramaani kankuweereza akatambi Katonda wange Moses nampereza akatambi nga ntudde no mu kirasi first hand information Moses nampereza akatambi nga ntudde ku University Makerere nti mu lecture theatre mbadde ninda musomesa gyasomesa banking nga ntudde bwenti mbadde manito kyasoma kati obeera ku Moses bwampereza akatambi be papa nenzija yesimu yange nembikula akatambi omwana antuula wano webutalejja bamuyita Raymond agenza okutula bwati nga mbikula akatambi naga Mr. Mukasa do you watch Abitex kunze yes what sense can he say does he have anything sense to talk niatoyo ngati amuyisiza mu nyeggaali ali era omwana bwabuuziza namwe ayogera ebintu ebyamagezi muleme kuliya Mr. Mukasa don't make me doubt your integrity kati omwana bwagambye nti Mr. Mukasa don't make me doubt your integrity akatambi nenkajjako nenkazzaako era nkawuliriza wano kati omwana ow'ebitalejja nga weeri butalejja eriyo bagisu baki basaamya beeyo naye talinaayo kyamagezi kyasuubira kuva muto gwa Abitex yalina ekyamagezi oyo webutalejja kyeyali akoze n'okirabako sebo omwana asoma amateeka ate mukugu nnyo munnamateeka alina amagezi ate mukugu nnyo kakati munnange nensooka nempulyamu ng'omwana ankoze bubi yakoze bubi naye nze sitera kwagala kwogera ku Abitex ku muntu nga simaze kuwuliriza nenzooka ndeeta akatambi neŋŋenda nkawulirize naye nga sinnajja katambi byayogedde mbirabye nga bibiri ebya bulijjo kati ngenza okulyanga naawe obyongerako nti Bishop bwe yali amansira amazzi bwe yatuuka awali Bobiwine n'agakyusa n'agamansira awala omanyi nakyo mukyerabira nze ndi musajja mukatoliki gye nakulira era gye nazaalirwa nga sinaddayo okusoma ddiini yange ey'ennono Father bw'annyikamu bw'ati amansa bw'ati naddamu nannyika n'amansa eno bwe gaba gasigaddemu n'amansa n'eno n'alyoka addamu nga bw'atambula tabala bigere bye nti ku nnamba 7 watuddewo kwezi naye bwe yali amansa fwaza akatambi ako wakalaba yali akoze bwati ng'agenda kumansira nedda sebo ekyo tekyaliyo kati bwe bireeta oyagala kwekasa fwaza yagezaako bwati n'agira bwati nedda sebo ningamba fwaza ono fwaza tayinza kugira bwati n'akyusa yakomya mu kkubo fwaza yakomya mu ate mwe kyemwerabye kati omanyi ne mu seminari nabeerayo naye mukama amuwe enneema fe bwe tuba tukasuka effumu osinziira tusinzeko bye yali akasuka fwaza yali era yazaamu teyazaamu omanye ekizibu kyammwe bano abaana obuntu babusala kati faaza bwanyikamu bwati n'amansira kati omukono bagukwatira wano ng'agira bwati amansira eri bwe gwali kugenda eri ako ne bakasalawo akatundu ne baddamu ne balaga nga guzeeno basalamu kasale naye kati njagala otunuulire Abitex ku kantu Moses kampadde nsanze Abitex ng'ali atandika alanya abaganda tubawasizza era tubalinamu bakazi baffe era ffe tukulidde wano mu Buganda n'ayogera ebigambo bingi nenzijukira nti erinnya lye eddala kazi yaani nti ye musinguzi neŋŋamba nti baaba ye bwe yawasa n'alowooza nti awasizza muganda naffe twabawasa Abitex musinguzi ku myaka gye omanyi njagala naffe tulina babbi gino emirundi tulina gitegeera emyaka tulina gitegeera Abitex musinguzi ali mu myaka emeka ayingidde 5 bw'aba ayingidde 5 eyo embeera ekkiriza abaana baffe okumala gafumbirwa buli muntu ow'emyaka 5 tamulina ow'emyaka 5 alina omukazi omuganda era gye yamugja yeeyo ng'ogendayo ne weetegereza n'obuuza nti ate kati mu katambi Abitex alina omukazi kati abadde yeewaayiriza
Ziranko mukazi wa Abitex yamujja ludda. Agenda ku street n'afuna bannekolera jange neyewana neyananga ate Abitex. Abitex alina omukazi. Agenda ku street ekiro n'afuna banneeko bano bamunulite girls n'addayo kane yeewaana nti nawasizza Abaganda era n'agenda neyeewaana nti amanye Bwakabaka bwa Buganda. Woowe musaasidde mukabiddeko agambye nti Bobiwine yeewombese bati kankubuulireko tonda bano wentudde oluguudo olutuli mayiro mmeka wano wendi chorus meters nga 10 singa Ssaabasajja Kabaka emmotoka zenziwulira nti Kabaka agenda kuyita wali nga nze ndi wano mwana wattu nnyimirira n'okwetereza neneetereza bulungi nnyo ate bw'aba ayita wali mu maaso mita 10 nsobola n'okweyala wansi akalevu nenkakuuta akalevu nenkakuuta akalevu nenkakuuta naye nga tandabye kiki olwo oluguudo kumpi naye kati ndi Nakaseke Emakulubita eri ku kyalo kyange n'abaana bange abayizzi n'ensolo zaffe n'embwa zaffe uyo mukwate mulye mukwate mulye mukwate mulye mukwate mulye mukwate mulye netujjuka yiyo bwetoole olutuula bwetibe kapa effumu lyange erisooka bwenti ngambira bugambi ku lwa Kabaka tali nayo anali amayiŋŋaanyi ow'amayiŋŋaanyi ajja luvannyuma Kabaka tali Nakaseke gyendi naye ensolo olugifumise effumu be kyakapa nolayira ku lwa Kabaka era ne bwe tuba tubaaga n'ekigongo tukireka ku ttale nti eyo ya Kabaka Mutebya ava Mengo n'agisanga ku ttale gye tugirese eri Emakulubita kati bino Abitex tabimanyi abantu bangi beepankese ku bintu by'Abaganda nga tebabimanyi. Abitex yafuna kaadi emuyitaawo yafuna ticket yo kaadi ya Bobiwine yagirabako bati yagiraba atani yagiraba namboze batulira ajoga kaadi ya Bobiwine twagiteeka ku olwagituwa mwe mulisa nnyo anti bano tubamanyi bajja kwogera era olwagituwa ne tugitimba buli muntu agirabe nga tutegeeza abasecurity abatukuba emiggo buli lunaku nti Bobiwine bamuyise ajja kubaayo temutwetako kajanja era n'abaayo. Omusajja Omuganda yina nze gambye nti Kabaka nga anaayita eri mu kkubo eri tamanyi nakummanya wano neewombeeka sebo bw'aba ayitawo ne ku ttaka neeyala n'akalevu nenkakuuta ekyo kyekitiibwa kyaffe n'eggwanga. Naye tukyalinayo abaana abato abalina obwagazi bwa Ssaabasajja Kabaka nga gumwe bwe muli abasajja. Abaana bange mutabani wange gwe nnina omukulu muweereza mu Bwakabaka bwa Buganda. Kubanga bano nga bavuma nnyo ab'ennaku. Abo abaana boogamba mbu tebakyamanyi bubuyo gwe kyogamba nti abadde awalayo abakadde watulabyewo ffe ab'amakanzu kuba ffe ate ku mukolo ogwo tuba ab'amakanzu kati Abitex tamanyi ffe ab'embogo mu Bwakabaka bwa Buganda tuli bakongozi. Mwe mweteka Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka atuula wano bw'ati ne tutambula naye. Bobiwine ava mu ssiga lya Sekayiba mu Sekayiba Kabaka kwatuulira ddala kuli kubaka ffe Bassewanda gy'aba akyagambiddwa tukwate eno magulu eno mukwata mu ntegetege batukwata kati ng'eri ku mukolo guli ogw'amatikkiro gwaliwo mu 93 nze nali n'abaali bakutte engabo n'amafumu ga Kabaka k'amaanyi kati nga bali abasitudde essiga ly'aba Bobiwine lyetikkira ddala omutanda kwatuula weetaaga kintu eki okubeera n'abo kumala mu bwerende ennaku 9 nga tolaba mukazi ate nga wagenze nabo manya nti bagenda gindi n'obagoberera ne mugendayo ennaku 9 olwokwata ku mutanda nga tuwegasena muntu twewala kiri ekyatutuukako ojjukira ab'embogo ne tudduka ne tugenda twekakako neyo mu Kinyomo omwana yakuba Ssaabasajja Kabaka ekigo nga yatendewaliddwa ekiro yasuza ataawa kitegeeza nti yali Kabaka yatunoonya gwe yasula ataawa Kabaka yagenda okwetikka ng'akatimba kakutusidde Kabaka yatunoonya ne tudduka ne twekwekanga okwogera nti gwe Ssentamu ng'owedde nga mulinga ab'ennyonyi naffe bwe twekweka ebunyolo nga batuli bubi nnyo ne tugenda ne twekweka kati ono Abitex musinguzi yabadde ayagala kwogera bamulabe era bamuwulire. Bobiwine ekyo kyokka nti weyabadde nina n'abavubuka abalala benda byabajegajega bali awo boogera mbu simanyi Bobiwine yeeteeseteese nnyo Kabaka ajja
kino kana nakyo kankikubuulire kimbuulire kabaka takwata muntu mu ngalo nga mulaba bulijjo nga abakwata mu ngalo tewalaba baharagate bwe yafukamira ku biiki n'amukwata aba n'ensonga lwaki omulabye ng'akutta abantu abo mu ngalo ekyo kabaka bw'aba atambula ye si ye yeeragira nti kwata oyo mu ngalo ekyo kiri mu mutwe gwe misambwa gye gimubeera ku mutwe kabaka talinywako musambwa waliyo katebe yakongojja emisambwa omanyi nyina kyembagamba kyotamanyi kabaka gwolaba tekitegeeza nti taseka naye wali omulabeko ngaaseka nnyo Ssaabasajja olina wamulaba n'aseka nga lwalaba Katikkiro ngaaseka naye Ssaabasajja bw'abeera mu lubiri lwe amwenya bumwenya era omulaba ng'asanyuse it is by training nti omulangira enewakasujju lubinga gye batendekera omuntu yamanya abaana abanaafuuka gye batendekera kabaka era bamukuba nga mwana muto buli lwoseka noseka nga bakuba noseka nga Sewanda gino okwekomba ne bamukubira ddala kati naakulanga amanyi nti yatatekwa kukola ki kuseka amwenya buki bumwenya kabaka takaaba ne bw'abanga alina ekimuluma anti bw'akaaba Obuganda bukaaba bw'akaaba Obuganda bukaaba it is by training so eyo training gyali eringa muto byonna bajja babimutendeka kati okukwata abantu mu ngalo ekyo bakimutendeka ne kiyingira mu mutwe kwezi bw'obanga otambula ng'ova ewuweeka ng'ogenda omwoyo ogenda kusinkana Sewandagi omutima ne gukugamba nti naye tewaligenze kulaba Sewandagi toguwakanyanga emitima omuntu alina ebiri waliwo ogugamba nti kola kino n'ogugamba nti tokola kino naye bw'oba ng'olina ky'ogenda okukola omutima ne gugamba nti tokola ekyo ogoberera ogwo ogw'okugaana okukola oyo ye Katonda wo ekyo kyabagamba kati omulangira bamutendeka n'akulanga amanyi omutima bwe gumugamba nti lamusa ku oyo ng'akulamusa bwe gumugamba nti tunula eno ng'atunulayo wabaawo ensonga kati gwamuganya okukwata ku Bobiwine mu ngalo okuva wansi gye yavudde ng'alinnya amadaala okwambuka waggulu yakutte mu bantu bameka ate nze mmanyi kyanjawulo ki ekyabadde ku Bobiwine kye yabadde ayambadde awo ekyabadde kikulowoozesa nti yali badde amukwatako munnabyabufuzi atya ow'amaanyi mu Buganda ffe kati nze nga Sewandagi kabaka bw'ayita wali asobola okugamba nti sentamu Sewandagi weebala emirimu neneeyanza nenkola byenkola naye bw'agamba nti bw'asiima naŋŋamba nti kankwateko mu ngalo ate nazo nze bwe mmala okukwata mu ngalo za kabaka mmanyi kyenteekwa okuddayo ekokkola onaaba olweza lwaki oyagala nkubulya ebyenkola lwaki obisirikira ng'ate obuwangwa bugenda mu maaso ebyo byaffe ebintu ebimu naddala ng'ebyomuzaaliro ebyomusanya obimanya ng'otuuse mu ssanya bw'omala obimanya ng'otuuse mu Ssaabasajja yali akutteko mu ngalo emirundi egitali gumu ebiri egitali esatu ate ng'omwose buliro nnyo tokyamwetaaga kukwata mu ngalo bwe twali e Naggalabi nga tugenze okukongojja abakongozza abaaliko nali nkyali kalenzi kato mu 93 n'akutunula nalaba akavubuka akato omulangira twamulaba olutanafuuka na kabaka era n'atulamusaako n'alyoka agenda mirimu gye ne tujja tutandika ejaffe kitegedde bwe bannonda ku lukiiko lwa federo ne Bahaji Hussein Kyanjo era Ssebo Mutanda ne mukisinkanako ne tugira bwe tuti Sewandagi badde ng'oyise mu bintu bwe bannonda akakiiko ka Seeke Central Civic Education Committee lwe bampa akasweta ako Ssebo lwaki Mmengo tekuzzaayo Sewandagi ng'oyagadde obwakabaka ne kabaka wo lwaki Mmengo tekuzzaayo Katikkiro wamukola ki buli awali abalungi wabeerawo ababi ate Buganda eno okuva mu myaka gya 5 yafuuka nnyanja etayaza kyayo kanku ekyokulabirako Muwanga Kivumbi wamulabye nga bayomba n'empuuga Muwanga Kivumbi n'ayanukula mpuuga ebigambo bingi nembako we natadde ebigambo waliwo ekigurupu kiri awo bakikola abantu bagiyita Buganda Think Tank naye nze nagaana okukkiriza nti Buganda Think Tank ngamba nti kiri awo kidandali
mwakuŋŋanyiramu abantu abalowooza nti babeera mu Buganda era bagezi ne mujja muvaamu akavubuka kalenzi naako bw'okalaba mu myaka egyo gye njogerako egya 93 ffe twabeeranga mu byaffe gwali guyaayo oguwedde emirimu nga gulina n'ebiviri by'abalaasi ng'anywa njaga kati oli najja n'ayogera ku Muwanga Kivumbi netekamu nga mbuuza Kasibante Moses nti bino oyogera ki ku bigambo bya Muwanga Kivumbi bino Kasibante ye teyannyeze oli n'ayanukula Muwanga Kivumbi oyo yali mwavu nnyo nze namuyamba n'okuwangula polling station y'egindi naye polling station teyaginyambako ayinza atya okuyisa mu mpuuga eggaali amanyi ki mpuuga kati nze nenzija ne mubuulira Muwanga Kivumbi ne mugamba nti bw'oyogera kukuzaawo enfuga ennungi ne democracy mu misango egirowoolezebwa mu ekyo Muwanga Kivumbi alina keegi bwe twali tuwawaabira etteeka lya poliisi ennyingo eya 35 poliisi mwe yayitanga okutukuba emiggo Muwanga Kivumbi yatukulembera era omusango gugamba Muwanga Kivumbi and others kooti ya ssemateeka nesazaamu ennyingo yaki eya 35 amama Mbabazi n'agikomezaawo mu Public Order Management Act era Muwanga Kivumbi y'omu n'atukulembera Muwanga Kivumbi and others ne tuwawaabira tteeka Public Order Management Act ne tuliwangula era ne tulisazaamu ne mugamba nti Muwanga Kivumbi gw'olaba oyo twali bulenzi buto nga bajjawo ebisanja ye yatukulembera okukola ekibiina pressure group gye bayitanga popular resistance against life presidency ne tuzoganya tulemese okujjawo ekisanja ne mugamba nti mu kubanja lipooti eyakayiira ogijjukira nga tugibanja batukubira emiggo ye Bulemeezi Muwanga Kivumbi yatukulembera lwaki mwagibanjiza Bulemeezi gye twali tukutegese omukolo ne mugamba nti Luzige bw'amala okuva mu UID kubanga Museveni bw'asika Luzige mu UID bw'ati n'amutwala yalinga Luzige Muwanga Lutaaya abo bagenda lumu kyalinganga boolaba ekiswanga bakigyemu namunswa ekituufu Luzige yali w'amaanyi mu Muwanga Kivumbi y'omu kwabo abatono abaakuuma ekiswanga temuli namunswa ekya UID paka lwe kyanywera kati oli n'alyoka ajja nga ayagala okumumanyiira omanyi Muwanga Kivumbi olabika bamusabye ku ssente kaakati wano watugamba nti yabalyamu olukwe e Masaka n'abalekayo ne mutunulira bwenti nenzija ne mwanukula ne mugamba njagala owulirize ebyo ebiziro bye by'osiize ne Muwanga Kivumbi tayinza kubikkiriza kubanga bwe twali tuva e Masaka nze nava e Masaka nga sitegeera Muwanga Kivumbi y'omu kubandeeta nga bakubye tiyagasa akutuuse ku nnuuni kugambye bakyacambulozi Bukenya ne Sekidde bansonseka mu kidumu emisinde ne gyolera olwo nze mmaze bafuwa nga katwe ne mugwanga ebiyenje kati nze nali omu ku biyenje ebyago kubanga nali nkyewulira amaanyi nga gampala nze nkulembera kati akantu saakategeera nanuusa kanonse engwe nayekigwo bano bakyaki ne bankwata ne bansonseka mu kidumu ky'amazzi kugamba poliisi bwe mwamalongo okugwa abagudde ng'ebayoola mwenna kati twalina akakodyo abagudde abali anikosiyasi tufuna bwe tubakweka nga tudduka tukweka bakweke kati Sewandagi y'omu ku gwe baasonseka mu kidumu ne bakweka bo ne badduka bwe bamala okudduka ne bakomawo bwe bakomawo bapiikinga bwe bakoze eki Sewandagi bajjayo mu kidumu ne bateeka mu mmotoka yaabwe ne banvuga kumpi paka Kampala nga sinamanya byadzewa ngulu omusiru yazeemu n'abuuza ndikati ate byanyumya abimanya atya ninga nti laba embaata eno ate bagiyita mbaata mboodooli laba emboodooli ekigambo padde kirungi obadde okyerabidde bw'oba ozirise nga bakubye tiyagasi kuba bino byonna ze saabimanya wabula kyensinga okulaba nalaba bikizikiza nga kijja mu maaso gange nziramu okutegera nga ndi Kampala ffe bakweza abakugjeewo tetukunyumiza mbeera ebaddewo era bwe banyumiza embeera ebaddewo nyinza okubuusabuusa embeera eyo kakati abo be bantu betulina mu bigurupu ebyo nti bebo boyogerako abali emmengo Muwanga Kivumbi yatundako embuzi wano mu Kisenyi Muwanga Kivumbi nze Muwanga Kivumbi mbuuza yatundako embuzi emmengo mu Kisenyi ate lwaki ati waliwo eyamunyumiza naga nti Muwanga Kivumbi yatundanga wano mbuzi naye kyatutunze embuzi kati bajja kugera ku makya bakugambe ti Sentamu Sewandagi yakubanga mataffaali wano e Kagoma ng'orawakana Sentamu Sewandagi yayasanga mayinja nze ng'onsanze mu kirombe ky'amayinja nga neetisse obudomola n'obukalayi bw'amayinja nonsanga oba mu mataffaali n'akapale omanyi obupale bwaffe buno bwe twambala obumpi obusensufu obwo bamu ettaffaali wenna amataffaali lekakujjula nano ojonjobala n'okola bwoti eyo embeera mwe tubeera so abantu baffe Mmengo
abafaanana bwe batyo bangi nga talina kyasobola kukola ye. Omanyi kankubulye Kwezi mu nsi muno ekisinga obwangu kyekino kyewalabye Abitex kye yakoze. Ennyumba gy'ozimbira obukadde bwa siringi 200 toyinza kugizimbira mu nnaku 2. Naye omuntu okugimenya mu lunaku lumu ng'akozesa emitwalo aga aleeta kigureeda ne kitandika okugimenya ng'atakozesa emitwalo ameka. 2. Kati okumenyaamenya kyekintu ekisinga okuba ekyangu, kubanga woyagala wokwata. Okuvumirira kintu ekisinga okuba ekyangu. Kati abo mu Buganda tulina bangi. Anoonya wali katuli n'ayuza naye tayinza kutunga. Kwezi yalya, Kwezi bamusasula, Kwezi Kwezi kambuuze. Kwezi yalya, Kwezi bamusasula. Gwe yalaba Kwezi ng'alya wali luddawa. Weebale nnyo. Oba nnugu nti bwe baali bamusasula teyakuwaako. Ekyo nakyo kiyinza okubaawo. Nze nina kyenzikiririzaamu Kwezi. Byoli ne bye wali ebyo tebinkwatako. Kyensobola okufunamu olwaleero kyekisinga obukulu ye konsaani yange. Kayindo tafiire mu ebyo byabadde ayogera, yayogedde ebintu bingi nnyo nga bya kisiru gyendi. Naye akatono ennyo bwe kati nze omanyi nagambye ndi njuki. Ojjamu ako kokka akalimu juyisi. Akalimu juyisi wange akalunga ako kenteeka mu juyisi. Kokka kenjagala. Njagala kabaani kenzisa ku kyoto bajjajja bawulirize essaala yange. Ebirala saagala kumanya. Kayindo tafiire yagambye ki? Ebirala saagala kumanya. Kiraba naye yabadde atunyonyola nga ajjukiza atubuulira nti okubawo kw'emirembe kye bayita emirembe si bbulwa lya lutalo. Wabula emirembe girina ebirala ebigikola ki? Ebigigenderako. Bwaba tewali lutalo ng'abantu bali bubi, bali mu mbeera embi, basula tewaba mirembe. Tebajjanjabwa, basula njala. Ebbula ly'emirembe lizaala emirerembe. Yes. Musajja nga yayogedde bulungi nnyo. Kati najja n'atunnyonnyola ebibiina by'obufuzi tebiriwo, tebirina ideology. Nakyo yabadde ayogera sensi tebirina ideology. Naye obutabawo bwa ideology ya bibiina bya bufuzi is a making of the NRM government. Kubanga NRM government etwagala ffenna nga tetulina ideology. Ng'era ekyo kyesongako nebuuza abo baagala kutujja mu buyinza balete puroguramu yaabwe ku mmeeza. Bo baamala giwa bote. Naye n'obabuuza nti bo bwe baali bajja mu buyinza pulojekiti yaabwe baagiwa bote n'agiteeka ku mmeeza. N'agiyitamu. Batubuulire kye bagenda bakolera tulyoke tubawo obuyinza. Lwaki tebakola bye basaanidde okukola? So abantu abafaanana bwe batyo mu Bwakabaka bwa Buganda tulina bangi. Kiri nzira mu kibuuzo kyo ky'ogambye nti kino kiri ate ensonga za Buganda buli muntu expert ku zo. Kati noono musinguzi n'obwa Abitex bwe omudongo Ssaabadongo akubuulire diro yali alabye ku Ssaabasajja Kabaka n'amukwata mu ngalo ye Abitex. Naye munkuuka tamukwatamu, tatera mukwata. Wamulaba ddi Kabaka ng'akwata abantu mu ngalo munkuuka? Oyo Abitex ayinza okuyimirawo waliwo tuyimirira bwe tuti ng'ani amuteekawo? Saabakuuka ng'ani amuteekawo? Saabakuuka tayimirirawo ng'ani amuteekawo? Kubanga ye bw'ajja otegeka ekivulu abazze kukola ssente, abeera ku miryango eri era asasulwa. Abitex kyogamba nti ekivulu akikolera bwereere. Tekisoboka. Bagambye nti awo Mengo ku mupiira ye Abitex yabadde atudde luddawa mu mupiira. Yabadde luddawa. Kati Abitex yabadde azze mupiira ng'awagira yeddira ki? Musinguzi. Musinguzi yeddira ki? Omunywanyi w'omukago wa Buganda. Omukazi omupiira gw'amasaza asibuka musaza ly'ebuddu. Asibuka eyo ndoza lya Ntonde. Mbaba. Kabula. Mbambi. Nga tumusaasidde. Naye abantu balina akamanyiiro ku Baganda. Naye kakati ku byeyogedde ku Bobiwine ng'obiraba nga bituufu. Mulimu ki ekyamagezi? Omuyizi ono aŋŋambye nti Abitex ono gw'olaba omusuubira okubaamu n'ekyamagezi. Naye agenda kujja wano. Ajje. Era nteekateeka okumuleeta Abitex. Ayagala omanyi kye yaŋŋambye? Ayagala mwenna mumale okwogera. Ajja abazingezinga omulundi ogwo. Kati agenda kutuzingazinga atugambe ki? Gwe Sewandagi. Kati kankubuulire bwana batuzinga. Abitex bwe mutuna n'ebigambo bye babadde abyogera ng'ataddeko kye kikoofiira kye. Anzijukiza omwana nabeera naye Jjinja Kalooli. Baamuyitanga Kulumba Munuuna. Kulumba Munuuna yali munuunyi wa ngalo. Ng'ayina ensekere. Nga musiru ng'ayina n'envunza. Byonna nga byakwata omuntu omu. Naye Kulumba Munuuna nga bw'ajja okujerega Kwezi ensi erowooza nti gwe onuuna engalo, ensi erowooza nti gwe olina envunza, ensi erowooza nti gwe olina ensekere, era ensi erowooza nti gwe mukyafu. Kati ebyo ensuubira mu Abitex ng'ajje wano
ngenda musubiramu ajja kununa ono mwana we butale gyagambye nti kyamagezi kyosubira mu Abitex kati Abitex agenda kujja n'okuseti musubiramu kyamagezi ki Abitex atasobola na kumanya nti ffe Abaganda Kabaka ne bwayita Namirembe ng'oli Lubaga kati kankuwa ekyokulabirako Tabamiruka 28 ffe twali ku Hotel Africana nga Kabaka ali Amerika okitegedde nga Kabaka ali luddawa mu America naye munnange bwe bagamba nti empologoma yiye esembedde ffe abaali ku Hotel Africana twayimirira Butengerera era empologoma bwegenda okutuula ku Namulondo wali ffe abaali eno ne tugira n'okweyala ne tweyala wansi naye nga tatulaba Kabaka ne muli ku nnono ffe tukkiriza nti Kabaka waffe wabeera abaatulaba naffe tuba tumulaba ffe tukkiriza nti Kabaka niwe tulaba kifaananyi kye okyagendayo Emmengo kitange ne mukazi wani ayinza okungoba Emmengo ani balimanyi nti Katikkiro yaggoba atya yasoose okuba Katikkiro wa Buganda oba yagenda okusembayo kuba Katikkiro wa Buganda namuwandikidde omukuku gw'ekiwandiiko nja kuwaako kopi nawe tonywa guteeka namuwandikidde omukuku gw'ekiwandiiko nja kuwaako kopi Buganda ekigikuumye okubanga okuva ku 1984 75 ng'omuminsani omubereberye alinnye wano yatandikirawo okulwana n'obwakabaka bwa Buganda yasanga Abaganda nga attachmenti yaabwe oba royalty gye balina eri Kabaka nga ndala nnyo ate nga yazze kubafuga n'akola kyonna ekisoboka royalty n'agidivatinge agijje ku Kabaka edde ku ye bawulirize ye oyo muntu omuberebere yasooka okulwana n'Abaganda ne Kabaka waabwe okutuuka olwaleero bino byonna entalo z'owulira Museveni alwana tubawa federo tujja kubawa tubagenda wano temugenda byonna balwana na kintu eki kimu n'amateeka gateekebwawo Kabaka si wa byabufuzi era mulenga agamba nti abantu bonna bakkirizibwa okubeera mu byobufuzi okuggyako nze Kabaka nzekka nze sikkirizwa kubanga bamanyi Kabaka ffe bw'atugamba kiba kiwedde tetubuuza kati essaawa eno nga yagambye nti kuba kwezi oluyi wadde kwezi emyaka gye sobola gikuba luyi nkutya nkuwa ekitiibwa kyo ng'ekyo naye nekiva mu Ssaabasajja kwegamba gwe teweetegeerera nti mukuba ekyo sibuuza teweetegeerera ekigambo kya Kabaka ye Kabaka kwezi okuba wakyo oluyi ekigambo kya Kabaka ye Kabaka w'ebigambo bwakyogera tetubuuza ate Museveni bw'agamba oyo agamba ani ekigambo kye kibeera Kabaka ekyo nkibuuza nokibuuza osinzidde mu tteeka ki Kabaka abasinzidde mu tteeka kiyinza okukola sebo Kabaka okulaga ekigambo kye Kabaka wa bigambo tekyetaaga tteeka tekyetaaga no kaakati bw'ojja okulunkuba ate nze ne nkusinza amaanyi ebyo biba birala wakirimbuka n'enkulumako ennyindo obusungu bwo buggyeewo ya Rabbi nze gwe bwonsinza amaanyi kakati bana era Katonda atusaasire Ssaabasajja Kabaka Mukama amuwa eddembe singa yali Kabaka Tembo n'akugamba nti nno kwezi mukuba oluyinga amaze okuvaako olaba bonnumira ennyindo obwerere nga ate kiba kirala ekyo kiba nze mba maze okutuukiriza ekiragiro kiri ne bw'abanga aliko ekizibu nayimiridde ku Ministry ya Lands omusajja nampita ng'ogenza okulaba ku gundi nabadde ntambula nva ku mirimu gyange omusajja nampita wali omusajja abeera waayi n'engoye nnyingi nnyo enviiri ze zifaananira bwezityo nampita n'ensembera bwendi nenyimira ne muwuliriza n'ayogera byayogera nembiddamu nenkwata mu nsawo yange nenzigyamu sente nenzimuwa naye n'akwata ku bibye nampaako nentambula neŋŋenda buli muntu n'abuuze ni musajja oyo yambadde bulungi ayogera kino omusajja oyo nze ng'Omuganda eyabadde aŋŋamba nabadde mumanyi era eyabadde ayogera nange nabadde mumanyi bano babadde balaba akutte ebigoyi naye mabega wabadde wabadde ayogera nange era byabadde aŋŋamba mbikola ki mbimanyi era n'okukwata mu nsawo nenzigyamu sente nenzimuwa nabadde n'ensonga zange era naye nikiyampadde yono gwe bagamba mugundi omukutuzi wa ddiiro yani bakuba mweyana muleke so kati bino mbikubuulira obenga obimanyi n'abatuwuliza ate gwe obimanyi nze ntera okwogera n'abalalu gwe kwezi obimanyi nze soogera nabalalu oyo teyabadde mulalu kizaali njogera nabamweyana
Watira mulalu. Ebyo bibyo. Nze mboko bakube zizoweka. Nze kale nange bamuyana ntero okwogera naye. Nze kwezi tonkubisiza. Kale nange bamuyana ntero okwogera naye. Kakati mu mbeera eyo tuteeka okutunulya ensonga zino tulabe bwe zitambula nti ebintu bya Buganda emyaka giri gyonna abantu balwana okwawula Abaganda ku kabaka waabwe bo batwale ekifo ekyo era ku piiki y'entalo z'eddiini wakati w'obukabaka bwa Buganda n'Obukatuliki abayiiya b'ennyimba bayiye ennyimba gwe kabaka w'ensizo naddala gwe kabaka gwe kabaka gwe kabaka antitole naye nga bagenderera kulidikyulinga eno gwe kabaka w'abakabaka naye mu nsi yonna mulimu kabaka ogwo mu nsi yonna okuva ebugwanjuba okutuuka ebuvanjuba obukiikakkono n'obukiikaddyo mulimu kabaka ogwo ye kabaka wa Buganda ate abalala kati gwe bona agenda Swaziland eriyo Muswati oyo si kabaka bona agenda Rwenzululu omufuzi wayo w'ensikirano bamuyita Wezire Mumbere bona ajja wano Embalala owaayo bamuyita Mugabe bona agenda Ettoolo owaayo bamuyita Mukama bona agenda Ebunyolo owaayo bamuyita Lukira Bashaija Mukamera naye bwogenda eri eriyo Jobi eneggulu bwogenda eri eriyo Lwoti Achani bona ayambuka eno eriyo mu omukuuka omukuuka si kabaka ebyo bweyagala obbireta bisembeze bagamba balina amanya ganjawulo naye nga bategeeza ekintu ekyo omukulembeze waabwe owennono kati ffe tukiyita kabaka ab'Ebunyolo bakiyita mulala ab'Ebusoga bakiyita Kyabazinga ab'Ebungereza bamuyita kingi yes n'abalala bamuyita ate kingi mu Luganda ye kabaka kingi ayawukana ku kabaka ffe wane waffe queen tatuula ku Namulondo ewaabwe queen atuula ku Namulondo njagala osiibule n'ekigambo ekisembayo ekya Abitex njagala kugamba Abitex nga ffe Abaganda bwe tutayingira mu nsonga z'Abanyankole mukyala Museveni bwe yajja nga ali mu kuhingira kwa muwala we yakwata mu kiwato kya mukoddomi we ne banyeenya amazina akiwulira oba kinyeenya bulungi ffe bye tetwabibuuza Ebusoga omwana omuwala muwala wa Sewandagi asobolera ddala bulungi nnyo okusikira Sewandagi era n'omusumisi n'amusumika n'amuteekako ku Namulondo Buganda muwala wa Sewandagi tasikira Sewandagi ne bw'abanga Sewandagi yazaala omwana atya abalubuga Abitex ensonga z'Abaganda zirekera Abaganda ebyo byotandise ebyekisirusiru byo mbusimanyi Bobiwine yabadde teyetegeka kabaka mukwate mu ngalo naye amuwa kitiibwa singa Bobiwine yabadde yeetegeka kabaka amukwate mu ngalo kabaka we yatambulidde okuva wansi eri atuuke eno Bobiwine yali badde asobodde okuva mu ntebe ye wali we badde atudde n'asembera wano ku mwanjo era kabaka olwayitunulidde Bobiwine bw'ati nze ng'amanye empuliziganya y'emyoyo oba amanye emboozi z'emyoyo omwoyo gwaligambye kabaka ntunula kuwona Bobiwine era yalitunuddewo n'amulaba nti musajja wange bamanyi lwaki Bobiwine ayambadde bbulu n'atayambala yero n'atayambala red ekya Abitex akimanyi yayambadde bbulu lwaki yayambadde bbulu ekyo kimanyi lwaki yayambadde bbulu ebyo byama byaffe sijja bikubuuli kwezi ye kitubuulire yakyuse yagenze mu PFF nze nkubuulidde omanyi lwaki yayambadde bbulu n'atayambala red yagenze mu PFF gwe kyogamba nti ate si Bobiwine lwaki yataddeko bereti yataddeko bendera ya Buganda eriko bbulu ne white bbulu ye langi y'obwakabaka bwa Buganda kakati lwaki obadde tunyonyola bantu kati lwaki obadde yagala kubuuza nze naye ate ffe wano gwegwe nakyaziza ye ngono oba mugenyi wa lukulu ffe abali mu myoyo buli lw'oyambala langi zo guliwa mu myoyo toli mu mubiri tuwuliziganya n'emyoyo siibula batulaba buli lw'okyalako buli bene banange Sewandagi ono naye atandise okugenda emagomba awuliziganya n'emyoyo buli bene lwalabikako ery'Obuganda n'oyambala ebyo ne banange
bawe namba tugende na Ssaabasajja Kabaka wamulabye Ssaabasajja anyirira era ne bazaabo bonna abasawo abakoze omulimu omunene okumujjanjaba Ssaabasajja anyirira kati nze kyenva nkugamba ffe Abaganda tetulokompoka ebigambo bwe tubiwulira naye mulimu abalokompoka ate ne beefuula Abaganda ennyo naye nga balokompoka bulokompoka n'abamu ku balokompoka baleke obasaasire lwa nsonga buli lwoteekawo ekituli ky'okumanya atamanyi abikka gaapu eyo abasiraamu bwe baba basaala bo bakkiriza nti muzikiti sitaani ebaamu nga naye ez'okukiika nga nayo sitaani ez'okusaala kati bagamba bw'oba oyimirira olina kusembera ku muno tolekaawo gaapu bw'olekawo gaapu sitaani ng'ekabbawo bw'olekawo gaapu nga sitaani ekabbawo okumanya abazibu nnyo ne bwoba ofuka kyayi ng'omutwalira kwezi bw'olekako ekituli bw'oti nga tewajjudde nga sitaani etuulawo kati kwezi bw'agenda okunywa asooka kunywa sitwani eyo jangu jalala kati ffe tumanyi zino sitaani zino zi Abitex buli tulekawo ekituli zikabbawo zijukira omuntu omusiraamu abasajja bamwaga so ffe kyetugamba abasajja bamwaga abasajja abo bankomola munkomole yali lwaki wali weemalikira ku muwala waabwe naye kyebantuusaako bw'ogende bulyambo oyina kulyamba swahaba yenna ng'oli nzijukira swahaba yankwatako yayina ekirivu nga kisakatidde bwiti naye omanyi nti singa naye kyeyankola naye omanyi nti singa tebaali bo ku nzunga gy'ozunga nze nga bwenkumanyi singa kampisi kayita ddaawo ne kakwesogga naye bakulongoosa bulungi nnyo ne bwotala otagala nga bw'oyagala gampisi alwawo talina wayita kwesogga obadde omwagaza ki sijja kukwatwaleeri bawala bange ono kwezi muganda wange taata wammwe oba obadde ondeetako akamanzi